Makula tebiggwa bannaye mwaba mwakamala okubina nga temmaliza kino ate kino nga kiyingirawo ate ne mwomulamuko kawiki ate kirekera ne kibeera nga ate kiyingirawo kakati Susan Makula yafiiriddwa maama we era bambi kitalo nnyo maama we yasobodde okubeera nga ate aziikibwa naye wavuddeyo ttiimu y'abantu bannaye emulangidde wamu nebeera nga ate ebiyingizaamu ne maama we sina na kintu nekimu kyengenda kubeera nga ate nyingizaamu oba nyongerako ngenda kubeera nga ate mbikupuleyingira nga webiri osobola okubeera nga ate owulira ki ekyagenze mu maaso side wansi mu comment section gye tugenda okubeera nga ate tusisinkana of course mbere nga ate mpulira endowooza zammwe ku nsonga eno naddala ka video kengenda okubeera nga ate kupuleyingira ku nsonga za Susan Makula ate bwe nabakugireko Susan Makula ajjukira His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati lawyer mulamba yatikiddwa era nga ali side wali e Boston Mbireeta munaye bamwaniriza nga president era ngenda kubeera nga ate mbikuterawo of course n'obutambi obulala bungi nnyo liking a video sheyalingirako abalala tena kubeera nto subscribing esimu ekyo kyolinda please subscribe tendeka notification bell kakoneko ako kajja kubeera nga ate kakuleetera option esatu kuona ku option esokera ddala eya all notification bell gyetegeeza ke kakada akali awo omala okubeera nto subscribinga olwo kada akajja okujja wano ebbali tojja kubeera nga ate okalengera okulira n'ekigambo subscribe beera nga tokakoonako kajja kubeera nte kakwalatinga lwera batadde video ojja kubeera nte ofuna ka notification awo ndi kakati kino kipisobodde okubeera nga ate kituukawo tuli ne Habibu airport pickup era nga abeera nga ate obanoonya ku namba y'essimu 0702449995 ojja kubeera nga ate mwogerezeganya bulungi nnyo bajja kubeera nte bakupikinga ku kisaawe wamu naawe ali mu nteekateeka z'okubeera nga ate ogenda ku kisaawe naye nga tolina mmotoka balina ziri emmotoka ez'akabi ezimalayo era nga beera nga ate obanoonyako abantu b'enjawulo bakyeyongera okubeera nga ate babuukinga so beera nga ate obanoonyako aba Habibu airport pickup ate nga n'ekirala agowena nga oba oli awutonaba kutuusa okubeera nga ate okomawo naye nga wandyagadde okubaako ebintu byosindika mu kifo ekimu of course era aba Habibu airport pickup bajja kubeera nga ate ebintu bye bakuyambako kubeera nga ate babituusa ku destination gye wandyagadde okubeera nga ate bituuka banoonyeko ku namba y'essimu awo buli kimu kijja kubeera nate kitambula bulungi nnyo malidaadi sana saidi eno tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa mukugu abantu ab'enjawulo bakyeyongera okubeera nga te bawa obujulizi munoonyeko of course ku namba z'essimu weziri awo wansi ku screen buli kimu kijja kubeera nate kitambula bulungi nnyo malidaadi sana kamatao videos no ate nkomawo amawulire of course amalala mangi nyo temubaawo okubabuulira amazima zisigenda ku pretendinga nti mama wa Susan Makula bwe yafudde nti nze nalumiddwa wadde tankwatako kuba omuzadde yenna bw'afa kiruma olw'ensonga nange abange sibayina naye owa Susan Makula sisobola wadde okulumwa zijjukira bulungi nnyo
omukazi wa mama wa mukyala we omukulu bwe yafa Pastor Bugingo n'atalinnyayo ng'ali ne Susan Makula n'atalinnyayo mama wa mukazi we ng'afudde gwalinamu abaana abakulu gwavudde naye wansi ng'atijja noono gwe yakalaba kati abakazi banamba 2 mwekoze ebintu sisobola namuwadde okulumwa n'akamu sisobola maama wo n'abeera ng'asanyuse ng'oyingidde amaka g'omukazi omulala sisobola I cannot pretend era nze nali simanyi nti mwe ebizibu bisobola obbatuukako nali sikimanyi abakyala namba 2 we muyingira mu maka g'abasajja n'omukyayisiza ddala n'abantu be ng'olinga agamba nti gwe ensi ogenda gikongola nti era omusajja asookeddeko gwe yes mugamba mutya muli mutya kansule mu bulungi nnyo wano we nkoledde video ke kana akafo akasingamu abasiyaze Boston kano kenkwatiddemu wano video bagagga nnyo balina essente envundu tobala era nga ze zino zimu ku bbaala zaabwe ono mwavu tanywawo kyakunywa era bendera eyo gyolabe mabega yeewuba eriko orange simanya red green wano wa bbeeyi nnyo okujja okunywawo ekyokunywa mbadde nyina gye nva neŋŋamba kankolerewo video mbeeko nekyempisawo gano gonna amayumba gaabwe bagagga nnyo $1 million houses condos zaabwe babeera ano bayonjo nnyo site yaabwe nnyonjo kibuga kyabwe wendi naye nga nzize ku mulamwa ensonga esinza okundeeta okwata live eno oba video eno waliwo munnayuganda ayina omukazi gwe yaleeta okuva e Uganda babeera Boston amwinamu babadde bayina abaana 5 naye abaana abo 5 talinaako wadde owuwe n'ogwo omunnayuganda oyo omukyala yagamba omusajja eyamuleeta mu America mbu agenda ku kaleete brother we ava Uganda omunnayuganda ono ali mu America bamuleeta n'agamba omusajja nti asaba amuyambe amuleetereko ne ku baganda be okuva e Kampala omusajja n'amuyamba n'amuleeterako ku baganda be ng'omusajja alowooza aleeta muganda wa mukazi omusajja abadde yagula ennyumba ebisenge ya bisenge nga 5 bwe yaleeta omusajja gwe yajja e Kampala yali amanyi aleeta mukoddomi we kumbe aleetedde mukyala we mwami we oba gwe twandiyise boyfriend biri Boston wano kaakati omukyala oyo ono omusajja amuyamba okumuleeterako omusajja gwe yandiyise mukoowe naye teyali mukoowe wabula yali boyfriend wa mukyala kakati nga batuuka babeera mu nnyumba yeemu omusajja ajja afuna empapula bafuna emirimu bakola buli kimu omusajja atandika okukola ava waka waava eyajjanga omugenyi yenga omwami w'awaka alowooza ono gwaleese mukoddomi we era ng'omukwano gubeera gw'amaanyi nnyo jjukira omuko yali yakajjanga takola omusajja agenda n'akola oluusi omukazi ewaka n'asigala kati oluusi omukazi ewaka n'asigala ng'alowooza ewaka waasigadde asigaddewo naki ne mukoddomi we kumbe yalekangawo mwami amuyambako nga taliwo kanzire ku nsonga eno enkulu kano kagenda banyumira nnyo omanyi kyekitegeeza okuzaala abaana 5 nga tolinaako wuwo nga ge wandibadde oyita mukoddomi wo ye nannyini baana abo ate omusajja ekyobusiru kye yakola kwe kugendanga mu ddwaliro ng'omukazi agenda okuzaala n'ateekako omukono ku birth certificate wano mu America bannayuganda mukola ensobi nti ogenda n'oteeka omukono ku birth certificate oluusi nga tomaze na confirminga nti oba abaana babo omusajja buli mwana eyazaalibwa yateekangako omwana ku birth certificate kati kituuka ekiseera omusajja yeekyanga amugamba nkukooye enviira twawukane omukyala agamba oba kwawukana tulina kwawukanira luddawa mu kooti ompeeza child support ate ne mu nnyumba sigenda kuvaamu wulira obujoozi kyokka ng'omusajja ye yagula ennyumba
kakati nga batuuka bagenda mu kkooti ng'omulamuzi amubuuza nti bano abaana gwo bazaala okitegeera kati omulamuzi wamala omubuuza nti abaana gwo bazaala ng'amugamba nti nedda sinze mbazaala ng'amubuuza bw'obanga si gwo bazaala kyekyakusayiningisa ku birth certificate z'abaana bano ne mutuuka n'okubatuuma amannya ng'okimanyi tobazaala ono ng'amugamba ono ng'addamu omulamuzi ng'amugamba mukazi wange nali mmukkiririzaamu tayimu eyo naye abaana nze neŋŋenda n'enkola olukujjukujju ne mbakebeza ku musaayi buli mwana gwenkebeza ng'omusaayi tegumaakingana gwange nga ne DNA tebimaakingana ki nange kakati ng'omulamuzi amugamba tekisoboka olina okulabirira abaana abo paka ebatandinga 18 kubanga these are your kids you sign the birth certificate so we cannot reverse anything you sign the birth certificate and you are the father ng'omulamuzi kyamugamba kati abaana abataano abo musajja abadde alina kampani ye wano ku America abadde musajja nga yakola bulungi obulamu n'agattako okujoogebwa okuleeta omukazi okumujooga ate omukazi n'agattako n'okumuteeka ku child support ku baana abatali babe kati buli mwana ku baana bataano omusajja abadde akola ssente ennungi ku baana bataano buli mwana buli wiiki bamwagaza $3 ebyebi 3 ye miliyoni emwe ye Uganda tegeeza abaana bataano abaana ba $3 emirundi 5 zibameka mubale nti abaana basatu ze $9 ze $10 mu ebi abaana bataano zalina okusasula kati alina osasula $15 buli wiiki kubanga kampani gyalina eyingiza ssente nnyingi wano mu America gyokoma okuyingiza ssente nnyingi senga bakuteeka ku child support gyokoma okusasula ssente nnyingi kyovala abasajja nga ba 50 cents baba charginga nga $1 oba almost 15 oba mutwalo kisinzira ssente zoyingiza buli mwezi oba buli wiiki kati omusajja bamusalira $1,500 ate n'ekyokubiri omukazi n'asaba divorce baawukane kitegeeza ki omukazi alina osigala mu nnyumba n'abaana be balina wadde omusajja si yabazaala paka abaana be baweza emyaka 18 ebyo nno biri Boston mumanyi buli kimu ekivuga ku Boston nze mba nkibabuulira kati essaawa za leero omusajja akola kudda Uganda omusajja yali yafuna obutuuze bwe yategeka obulamu bwe n'aleeta omukyala laba omukyala ate bwazaalira mu nnyumba ye ng'ate eyamuzaalamu omusajja gwe yali ayita mukoddomi we biri ku Boston wano kati omusajja ali mu kukola butaweerwa ayagala kudda Uganda yeesonyiwa America adde ewaka naye ababaddewo okumpi bamuwa amagezi agume akwe naye yagamba tagenda kukola ng'alabirira abaana abatali babe omukazi yamulimba kakati senga ebintu ebibadde Uganda goloza omukazi ono yandibadde mulamu omusajja akuleese ku Bulaaya ate akuyambye omusabye akuleetere muganda wo ate nga gw'omugamba nti muganda wo si muganda wo wabula boyfriend wo kati omusajja yagenza okkizuula nga n'abaana balina si babe abaana bonna abataano talinaako mwana n'ogu naye ng'abadde akoze nnyo abaana basomera mu masomero malungi kati ate omukazi ono gwe yali ayita boyfriend we omusajja yamumuleeta naye yafuna omulimu omulungi omusajja musawo kitegeeza ki eri abaana ab'obuwala nti omusajja temukolanga nsobi kutuukawo kati wamuleetesa omusajja nga ye amanya akuleetedde brother wo kumbe ye amanya aleese mukoddomi we kumbe aleese musajja abaana bonna balina omusajja abataano talinaako n'omu gwakolaki gwazaala kyokka ate tagasseeko ne ku ekyo omusajja abadde era aweerera n'omukazi yamuweerera omukazi nga Nansi nga yasoma obwa Nansi okitegeera kati ekintu ekyo kirina buli wendowooza ebintu ng'ebyo nga mbirayo mugamba Uganda yabeerawo akuba be Boston nze sikuba njogera ekintu kyembeera nfunyeeko era kyembeera ndabye ate nze engeri TikTok gye njagala okwongera okuleeta buli ggulire eriba liguddewo omanye biki ebigenda mu maaso mu diaspora kubanga waliwo platforms ezitabyogera nga zibeera ozikuba jjejjerebu njagala obbabulira nze mba ne information esinga obungi nga ntuufu ate njagala oggita gwave Uganda ng'ojja ojje nti jojja byebintu byogenda okusangayo bino abantu beno beeyisa bwe bati bakolayo bati era bwe bati bwe bali njagala okutegeeza
omusajja mu nnyumba baamufulumya kati asula mu mmotoka yakola ennyumba ye n'agigula kuba omukazi agenda okujja mu Amerika yasanga omusajja obulamu yabutereza omusajja ye yaleeta omukazi oyo gwe yaleeta baasomako bonna mu ssomero lyerimu bwe yatuuka mu Amerika n'atereza obulamu n'anoonya omuntu gw'ayinza okuwasa n'addayo mu ba ogiibe be beeyagalako n'aleeta ogiiwe naye kinnuma okutuuka olwaleero nti abaana bonna be balina talinaako mwana n'omu kyokka ate yamala okusayininga ku birth certificate kati omusajja ne bw'anaagaana okusasula child support wadde abaana si abazaala bajja mmuteeka mu kkomera bamusibe kubanga by law abeera afuuse taata w'abaana yasayininga ku bipapula byabwe mu by'obuzaale n'amannya ne bagatuuma alinako amannya ge essaawa zino tosobola kukirivansinga n'okizza mabega muwandowooza yammwe ki era omusajja ongenda kumukyaza obudde bonna ngenda kumukyaza very soon mushalinga video eno etambule ne very soon ngenda kuba nkyaza omusajja ono ajja kuba atubuulira yakuba yansabye mukyaze naye nkyakiwadde mu time namugambe nja mu obudde mukyaze nja kuba mbabuulira lwagwa kale nti akusinga ebitabo wasoma ki bebe ku twogere olese PCM ne MDD mwaye muyanga Bobi Wine ansinga ko aina certificate just sina certificate ansinga ebitabo naita ansinga magezi ebyo bintu bibiri byanjawo ansinga ebitabo kubanga ebyo ebitabo babi collectinga natunga ekyalaani aina certificate sikijereze si mububi kiza kya kusinga ebitabo naita ansinga magezi yitake makerere gwe n'okomawo wayitawo buyisi n'oddawo kati nza nti makerere tekiba tekineetaagisa kuyita makerere okutuuka wano wendi naye ye ayinza okubanga yali yeetaaga okuyita makerere okutuuka waali gulo kuno kubeera okulabula guno gubeera omulundi ogusembayo eri buli muyimbi yenna. I'm talking about buli muyimbi yenna mu Uganda, buli muyimbi yenna mu Uganda gubeera omulundi ogusembayo okubeera ng'onyumya emboozi zo mu kati, ng'onyumya emboozi zo ku pate, ku housewarming, okunyumya emboozi zo mu bivulu gye muzannyira ludo, gye muliira amayirungi, gye muliira embizzi, gye mulimira balugu, nobeera nga munyumya n'okwata erinnya Bobi Wine n'oliteeka mu mboozi yo. Guno gubeera omulundi ogusembyeyo. With due respect, Bebe Cool, I respect you so much because bino ebigambo ngenda bibagamba anyiga agenda kunyiga. Kiriza obagaana Bebe Cool bwebeera ndongo ebyaddala ekisajja kikuba. Omanyi kati nze njogera ebyo by'otayagala kuwulira naye nga bye bituufu. Nkugamba by'olina okuwulira. Kiriza obagaana Kamiliyoni ebyaddala akakasajja kakuba. Oba kali ku sayidi ki, oba kali ku sayidi ki, Kamiliyoni akuba alinga siriki ebyaddala endongo. Kiriza obagaana omusajja w'ekiwaatule bw'ayimba oyinza obutaawula Nnyonza na Bebe Cool. Ate ku live performance kikuba ekyo ekisajja ky'ekiwaatule kikuba ebyaddala. Kati ate era kyekimu oba mu sentence yemu kiriza obagaana Bobi Wine bwe kuba kufubutuka misinde mmwe mwenna be yatandika nabo be yasangawo abaafa abakyali abalamu n'abagenda okuzaalibwa mukongojja. Kigenda tutwalira emyaka 14,700 okufuna Bobi Wine omulala. I'm telling you this. Oli waddembe okwegalira mu kaluumuko akayina ttalazo, oli waddembe okwegalira mu kaluumuko akayiwa sayidi emu, oli waddembe okwegalira mu apartment n'owakana n'ovuma, but kiriza obagaana kigenda tutwalira emyaka 14,700 okuddamu okulaba Bobi Wine omulala mu Uganda. Sina kindi mu nsi yonna. Bobi Wine ayongedde okuteekawo oluwonko wakati w'abamuvuganya naye. Bobi Wine
nze ntera nnyo bagamba nti akoze ati tunula nnyo gaapu eno ogirabye ayongedde okuleega olukoba kati omusajja ayagala ddukutula already omusajja abadde akyabaleebya nga mukyakongojja kati ayongeddeko ati kati si byabayimbi byabamuvuganya bapoliticiani abayimbi babusinessmen abali b'embizzi abali b'amayirungi temugenda kusanga Bobi Wine buli alina pulani eteeka Bobi Wine wansi I can assure you bwe bakuwa akasente kalye tokagaana but you will not today not tomorrow si luli si leero ate tolisobola mu bulamu bwo bwonna ojja kuyingira kabuli nga Bobi Wine akyali ati eno space ogiraba gyayongedde okuteekawo naye already abaddewo neeno kati kitegeeza this time is 2 tojja kusobola muganda wange kyakubiri famire y'abasajja bano omanyi lwaki njagala nnyo ya Bobi Wine bakulaga engeri gye bakozemu akasente kaabwe binafusi ontegedde nakugamba chapati nasala enviiri nakola bwenti nenunda enno nenkola bwenti nembigatta ikozi nenfuna wano. There are very many people mu Uganda nga bw'omugamba ati gundi tulageeko gy'ovudde nga gamba bonna be nasoma nabo baafa n'omubuuza gwe wali na mukisa waawa maama bonna be wasoma nabo baafa abakusomesa ne bafa gye wasomera essomero ne balisengulawo naye omusajja akulaza olugendo lwe gomba pa kamocha te Harvard te mpaka wano wali ontegede. So kati it is either you like it or not. Bino byenjagala byenkugamba bye bituufu ate togenda kwagala biwulira. Toddanga mu kwegeraageranya ku Bobi Wine. Tokiddangamu ate mu byonna kati ayongedde okiryalinga. Bwembeera nga abadde ayimiridde ku kafunvu ataddewo olusozi lwotagenda kusobola kuwalampa. Buli muyimbi yenna, buli munnabyabufuzi, buli munnabyasimanya bizinensi biki temugenda sobola. Message yange esemberayo ddala. Ngowe naagala okwepima ku Bobi Wine. Ng'owulira muzito waki ekimu. Njagala weeteeke ku minzaani y'emu. Ompulira bulungi? Nkakuddiremu. Linnya ku minzaani ya Bobi Wine. Naye agirinnyeko. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Ng'oggyeko Kampala, Jinja, wana. Kale nkuwadde Uganda yonna. Wawe ani akumanya ewalala? Era erinnya lyo liri mu bitabo bimeka ebyensi. Ako kakulu kagenda kusumbuwamuko naye togenda kategeera kankakuddiremu. Ng'oggyeko erinnya ly'okubeera mu bitabo by'e Uganda, eby'e Dar es Salaam, eby'e Kenya, eby'e Rwanda, erinnya lyo liri mu bitabo mu nsi, mu bitabo bimeka ebyensi. Woyinza otuuka ne bagamba his bad Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu bosi nga gwani era yakola ki? Omanyi fe abagezi tubuuza nnyo ebyo ebintu. Gwani eyakola ki ludda wa? Ebyo bw'onaabitegeera nti akasajja kaakolamu bwe kati nti omusajja alina abantu bayogera nabo direct call n'ayimirira wano neevuga mpaka eri nga temulimu nti katukuwe sekuritale katukuwe gundi direct call boss biba birala ebyo. So please wekakkanye dinayo bulwadde bubi nnyo abasawo babutugamba bw'okizuula nti olina obulwadde obanga teweekakasa ng'olaba obulamu bwo tebuli bulungi, go for a medical check-up, bakebere bakubulire ekikuluma otandike eddagala. Bwe kiba kifuba kiwona, bw'aba kansa mpaka kabuli. And it is very bad okuba n'omutima nga gulimu olukansa kuba kansa tawona. Wali obaddekawo ng'omuntu tomwagala naye nga yaliidinga. Omanyi stress ebeeraawo, omanyi pressure ebeeraawo. Kituufu omuntu tomwagala but yaliidinga nga buli wootunula mu maaso yakyakutta akati. N'ogezaako omugatta n'akulema. Bobi Wine ate bwe tudda mu by'abayimbi ebyaddala yabakola ati. Bwe giba gino emisingi egy'emyetooloolo bagiyita myetooloolo yabaleka n'addamu n'abeetooloola kati we mumulaba awo mulowooza muli ku peesi y'emu weerabidde nti yakuyitako emirundi 4 oba 5.
mu kisaawe mwabalabanga abo ng'ogenda n'osemba asoose n'akwetooloola n'addamu n'akwetooloola n'addamu kati ogenda n'omulaba nga akuli mabega n'olowooza nti gw'omukulembedde kumbe yakwetoolodde emirundi 17 togenda gigatta. Era ffe abalabi tumanya nti gundi baamugasse baabagatta dda mukkirize mwekkakkanye akasente bwe muba bakalya mukalye binafusi ezo sente zammwe yaahe we bakuyitira olusanvu lulye nange bompitire 5 nja kugalya akakasente kaffe naye kiri tekivaawo nti gali amasannyalaze maki kyova olaba amatikkira twamaliriza gasaanikidde abali b'amayirungi nti bali mu meefuga independence y'obuwumbatuutu abaana baawunye enkwawa Makinde yonna yawunye evvumbe Aruna Mubiru yagambye teyasobodde kulya kamere ng'enkwawa ziwunyira ku fangoni. Allah bwa mefuga g'okulya amayirungi n'okuwunya enkwawa idiot.